enteekateeka y'okusaala wano ku kitebe ekikulu ekya Uganda Muslim Supreme Council ku Old Kampala yakutandika ku ssaawa 2 ez'okumakya zennyini era mbajjukiza ejja kukulembera ow'ekitiibwa Sheikh Dr. Shaban Ramadhan Mubajje mufti wa Uganda. Olw'ekitiibwa kya mufti wa Uganda ne ku lwa Uganda Muslim Supreme Council ne ku lwa Uganda Muslim Supreme Council tubategeeza abasiraamu mwenna nti Idd Adhuha ejja kubeerawo ku Sande, era tubasaba okukuuma obudde n'ebiseera mujje musaale n'okuweesa omukolo ogwo ekitiibwa. Tubakubiriza okusigala nga mutendereza Katonda awamu n'okusala ebisolo n'okugabirako bannammwe n'okusaddaakira abo abali mu bwetaavu. Eid Mubarak. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.